Amawulire agakagwawo ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuva eri Namibia gye bamuwambira amalungi si birungi banange ebigambo byanoonese dda. Charles Peter Mayiga ebyokugamba Obuganda bimubuze kakati na bigambo bigenda kubakalira ku matama. Ayi Ssaabasajja Kabaka kasutulabe akatambi kano bigambo tubiwulire bulungi. Wasanya kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja jebale ko sebo n'akabinja kakafutubadde Mengo akakulemberwamu Sara Kagere Agnes n'abaloga David Wasajja Apoli omutolo n'abaseddekeze bonna batudde Mengo mu Bulange Mengo mu jebale ku consultant muri bulungi ekisokera ddala empale oba siriwale teita mutwe eyita mu bigere wansi likivula nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Bakulu mbalamusizaako nnyo mufubye nnyo okulaba nti mwefuutiika Mengo nga mwagala okusanya Buganda nga mukozesa ebitiibwa byammwe. Ffe tetukyatebya bitiibwa by the way ate tutya twogerako kubanga ffe tumanyi gwe twogerako abeeramu pi okusokera ddala. Njala otegeeza mwenna Baganda nti waliwo omuze Mayiga gwatandise ng'akolagana n'akabinja ka Ssemwai bagenda bawamba abalangira abatandise okuvaayo okwogera n'abantu ba Kabaka. Nabagayi batandise okukola WhatsApp groups ezidifendinga Mayiga. Muno bakole n'akabinja kabavubuka akaze kansoke envi wano mpolampola. Muyasindikira ekibinja yafubuka ekya bamafia okujja okwogera ku nsonga za Kabaka mbo batiisatiisa abantu obutogera ku nsonga zino. Mukulu akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Abaganda tugamba akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango lwaki? Ekizibu kye mulinamu abasajja Abanyarwanda bali Mengo. Obuganda mwoyo ate Obuganda nnono. Lwaki nnono? Bwe tugaa nti akatali kabba amagumba oli asula mu mulyango tutegeeza nti ekintu kino bwe kiba tikibbe si kibbe tekyetaaga kyogerera kyekola bwekozi. Bwe tuba tubanja Ssaabasajja Kabaka tusinzira ku byafaayo ebiriwo nti okuwaŋŋanguka kw'Abassekabaka basinga obungi battirwanga gye baali bawaŋŋangusiddwa. Butyo ne Ssaabasajja Kabaka olwali mwere mutebe w'okubiri bwe mwagala omukola. Nero okuba nti omuzungu Magulu Meru yatuyamba n'ateekawo omutimbagano guno ogukwasaganya bannayuganda bonna gye basinzira n'abantu abalala gye bagikolerako gwe mulimu gwe tutukkiriza buto okuba tugenda kubanja paka buli omu munawulira nkamunguluza abakodo tekisokera ddala. Mayiga okusindika abayaaye batiisetiisa abantu tekijja kukola era eyo wakoze mess. Ekituufu kiri nti ffe twagala Ssaabasajja Kabaka kyekibuuzo ye ansa yokka gye twagala. Tetwagala kintu kirala kyonna kyakutunnyonnyola. Bano ne bayaye ba Mayiga byatadde embi ya SF bya Ssemwai mubeekalakaasa. Njagala tune ennyambala yaabwe entunula yaabwe engeri gye boogeramu ebigambo na buli kimu oliwo kakase nti tuli mu state captivity baatukwata dde obwongo lwakuba badde muganya okuzuuka. Njagala oluza abavubuka bano bayita Obuganda wulira. Bonna bakifeesi. Kati okupangisa bakifeesi do bambaza amakanzu n'amasuuti ng'otiisatiisa tekijja kukola. Ekigambo kiri kimu twagala Ssaabasajja Kabaka ebisige tetwagala kumanya. Njala tugende mpola mpola. Naye before nga sinagenda wala nnyo nga sinawa information endala abaagala essimu ya Ssalonga Mulengejja Wasaanya bulijjo muginsaba yiino. Essimu 073 eno ya Ssalonga Mulengejja 073 053
3789 eya Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja. Yuwandiika abagali kimu ya Mayiga buli lunaku pozi nga n'agijjako bujja. 0777 053789 ya Ssalonga Mulengejja. Salanda yiya gibawandiikira ya Ssalonga Mulengejja eyo ya Mayiga. Abagala essimu ya Sara Kagere nayo ya 07 emirundi 3 91 3220 eri ya Sara Kagere 0777 91 32 20 ya Sara Kagere mujuwandiikaawo ya Sara Kagere eri ya Ssalonga Mulengejja esoose eri ya Sara Kagere eri 00 emisanvu 3 91 3220 eri ya Sara Kagere mujuwandiikaawo batwagala kudduka budde tulina butono. Yesu na kaka Fazili ajuwandiise bulungi eya Sara Kagere eyo ya Sara Kagere. Dana Asia ajuwandiise bulungi ya Sara Kagere. Kati eya Nnabalamba eyefudde kabaka omuwagike oba kati yakola ensonga kati yakolanga kabaka ye Agnes Nnabaluga oba Nnabalamba alina essimu 2 esooka eri 0782 47 8 49 eyo ya Sara Kagere. 0782 eya Sara Kafutu eri 0782 47 8849 mujiwandiikaawo twala kuyita mu bwangu kuba information ina nyingi nnyo. Munsabe essimu zino buli lunaku leero zibaleetedde. Yina agiwandiise Natukunda ye agiwandiise bulungi ya Sara kaki eya Agnes Nnabalamba ya Sara Kagere agiwadde December 20 kateno ya Nnabalamba oba Nnabaluga 0782 47 8849 ya Nnabaluga Agnes Nnabaluga. Kati alina endala eri plus 44 50 70 90 27 muwandike neeno alina plus 45 50 70 90 27 naye mugiwandiike mbawe endala njabawe number 1. Nnabalamba alina essimu era yino gibasomera plus 4 550 70 90 27 mugiwandiikaawo. Eyo nayo ye. Katugenze kuya gundi kuya David Wasajjapuuli. David Wasajjapuuli 0753 78 2020. Eyapuuli David Wasajjapuuli 0753 78 2020. Eyapuuli Wasajja. Muzitegedde bulungi nnyo. Kati essimu ezo ezimu ziri ku WhatsApp ziri mu direct call. Mubakubira essimu batuuka n'okwebuuza ekyabazaaza. Awo tuvuddewo mutegedde bulungi ennamba ezo. Kati mwenna mugenda kumpuliriza bulungi nnyo wano we tulaga. Ekisookera ddala ffe tulina lutalo n'abasajja ba Kabaka bonna Mayiga be yalonda. Abamasaza, abamagombolola, ensole z'abalangira n'abambejja. Nammwe abakungu ba Kabaka bali mu diaspora tetulina lutalo nammwe. Wabula ffe kye twagala ekigambo kimu. Twagala kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ng'ali mu Buganda bw'alamula. Ye ansegedde okusangula bino byonna. Kubanga sigenda fuuka mutaka, sigenda fuuka mulangira, sigenda fuuka mumbejja, sigenda fuuka mwami wa Kabaka oba mukungu wa Kabaka no, kubanga si bye nwandirira. Tewali agenda twala ya feesi zammwe. Twetaaga bwetaazi Ssaabasajja Kabaka nga mulamu
kubanga ye custodian waffe ebifo byabwe bisigale bulungi nnyo kubanga ffe tubyetaaga ekitulwanya tetulwana twagala ssente kubanga singa ssente zetwali twagala singa twazifuna dda n'ekigendwa kya ssente ekigendwa kyakulwanya ggwanga lyaffe kati mwenna bali mu diaspora njala mumpulirize bulungi nnyo bonna abeeyita abakungu ba Kabaka nga tomulabangako mu demonstration yonna evumirira Butemu kuwambibwa na Fugabbiri mu Uganda nga teyeekalakaasa wadde okuwandika ebbaluwa ennema oyo state agent era wagira NRM bingi nti ali mu USA ali mu Canada ali mu Bungereza ali mu European countries bw'oba tomulabangako ku demonstration yonna oba nga ali awandiiseko ebbaluwa oba n'akondeming ekikolwa kyonna mu Uganda state agent ba state mafias mwebuuza abantu ab'enkizo bajja bafa mu diaspora nga bafa kikutuko kyekibatta kubanga abantu badde batweka trusting bantu nga tamanyi nti bano ba state agent abasobola n'okuvaako ekikolwa ky'okutta bannabo nga baba obutwa kubanga bakolera underground ebigambo byange nze mbyogera abantu bangi bafudde mu diaspora b'omugaso naye nga tomanyi lwaki yafudde ng'efa eri mysterious tetegereka kubanga abantu betubadde tulowooza nti babitiibwa kumbe ba state mafias tomulabangako nga yeekalakaasizza akondeminze ayina ekintu kyonna kyawandiise nga akondeminga regimu ya Museveni naye nga bebamu be bawadde ebitiibwa basajja ba gavumenti era bawagira gavumenti bwe tubataddeko nnyo pressure kanate batandise n'okugamba mbu ate simanyi tuvudde mu sitwaka tulwanyisa ate Bwakabaka no tetulwanyisa Bwakabaka njagala onjawulirewo wakati w'Omuganda alwanirira Obuganda n'Omuganda munnabyabufuzi oba ndeetera oba nterawo ku mmeeza Eryato erivuba Mukene lyerivuba Empuuta lyerivuba Emmale lyerivuba Engege muga mwasoma mumanyi nnyo Oluganda eryato erituula ku mazzi bawokanya kimu butimba nti kana akatimba ka Mukene ebisigadde bye bimu Omuganda ayagala Kabaka ye Muganda ayagala enkyukakyuka ate nnyongera okubajjukiza nti Buganda gwanga eryali lyetongodde byawambibwako ebintu byalyo ebitaddizibwanga kitegeeza nti omuntu oba akubanja n'atakuwa bintu byo olina kubeera ku opposite side ng'omwopozinga akuwa ebintu byo kati gwayefula omukungu wa Kabaka tokondeminga bikolwa bya Museveni nakutulugunya Ssaabasajja Kabaka nakubanja abantu ba Kabaka abantu battiddwa okoleraani mbwene mukungu wa Kabaka nyambadde amagandulo okoleraani nga ne Mukama gwo ganti gwowereza bamutwala ali mbuwaŋŋanguse essaawa yonna bamulangira nti muguwa ddalu kati ngeni bagambye bulungi nnyo njagala mutegere bulungi nnyo omuntu yenna nga wa Buganda aga nti awereza Kabaka olina kubeera ku opposition si mu politics no you oppose kubanga Buganda byeyagala tewabifuna era ekyali mbuwambe zo kitegedde bulungi nnyo kati gwagamba nti simanyi ffe babuloga tuwogera tulwanyisa mayiga mbu simanyi tuyisawo political statements oba mbu simanyi tukozesa nupu no tetukozesa nupu njera kugamba osobola okumbulira abalwanyisa abalwanidde Obwakabaka nga si bannabyabufuzi nga bo kibinja kyetongodde kiriawo kyo ky'Abaganda balwanira Buganda nga tebali mu politics nga batuddeawo era nga bo teboogera ku byabufuzi mu Uganda nga we bali tebaliiwo era babyogerako bannabyabufuzi n'Abaganda baagala enkyukakyuka n'okuteeka Obwakabaka busigale nga weebuli ozo kitegedde bulungi nnyo kati mwenna bali mu diaspora mbawadde solution y'ekintu kino eyeeyita omukungu wa Kabaka ali mu diaspora nga takondeminga the 40-year rule of Museveni omuli kidnap torture land grabbing n'assassinations ezigenda maaso mu Uganda nga tawandikako kipapula kintu kyonna kikondeminga kwekalakaasa naye nga mukungu wa Kabaka nga ne bataddeyo Kabaka ku mbeera embi tavuddeeyo tobuuza akoleraani bonna ba state machineries yensonga lwaki abantu abali prominent mu diaspora
bafa mu nfe etategeereke nga beesiza abantu abo abamu ku bo kankiddemu abamu ku bo ngoye mugala kutugerako emitwalo 5 y'omutumalire mune nga akuyita kapati bakugana bakutira mu butwangu olya ng'ofa teri agenda kitegeera kuba yabadde ku mbuye yabadde ku mukolo gwa mukungu wa kabaka yabadde ku mukolo gwa muntu wa kitiibwa ab'ebitiibwa basinga obutemu ekyo nkibagambye kati okumala eggobye mu kibya kandi bavire ku ntono okusookera njera bagamba nti fa boogera ku mitimbagano n'ababanja kabaka twagala ekintu eki kabaka tetwagala birala byonna tetugenda kufuuka bakungu ba kabaka bakiise emmengo no tetwagala twagala kabaka era singa mutu wa kabaka tetulina budde bwammwe tetulina budde bwammwe kubanga buli omu alina ekkubo lye ery'okutambuliramu okutuusa nga engalabi yagyo wonzesa wansi weerina okuwunzikibwa tutambudde bwe tuti wasanya Karoli Charles Peter Mayiga ng'amaze okuzimba amajeege mu Buganda agali mu mawulire era nga mwali muvubuka gwe bayita Simanyi Bwole akola mu Monitor bwe yazze n'amukyalirako n'amuwa n'ebirabo oyo tubadde tunoonya connection ekyeriwo twagitegedde abali mu mawulire abali ku social media abali mu diaspora n'abali mu gavumenti n'embitongole ng'ataddewo ttiimu ze muno mwe muli abalangira ab'ensoole muli abambejja b'ensoole bamafiya abeeyita buli kimu kye baagala okukola abo nabo twabategedde kati mwena kye mbalete mumanyi omwami ono buli muntu gwakubira essimu amugamba bw'ati togeza ne bakuforcinga okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ku bulamu bwe bagyali togeza public oba abantu okusendasenda okwogera ku nsonga za kabaka nze kamala byonna era kabaka owebweru kye mbanjogedde kyankomeredde tekiddibwamu nze mbanjogedde kubanga byenjogera mbitegeera azifu ategeera abantu bano basasula ssente on a monthly basis to facilitate their move njagala okubaddizaayo kaakatambi mabega mu buyafaayo ba Ssekabaka bonna abazzi bawambibwa ne battibwa bawangangusiddwa abawangangusa n'ababeera mu lukongo si bakyapadola si bakukusa bbiri si basoga era baganda ab'enkwe tebabulayo kati nambano era abali mu lukolo okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka baganda abamu ab'enkwe abayina efutirizeko n'enkwe ezenge ku mutima nkiddamu wali owuliddeyo ku lukolo lwa Tamuteesa nga mwalimu omuntu awaggwanga endala muli Baganda kati tembera surprised nga abasajja beeyita bakungu simanya abalangira n'abambejja sibabira n'abawulire nga bali mu kintu kyekimu bafumba kubanga era abazzi balwanyi abazzi basaanyawo Buganda si Banyolo si Batoolo si Basoga Baganda abeeyita Abaganda naye nga basinga obungi balina effitirizi akasajja ku mutima nekko ebintu bino byanjawulo mbula nenga tebifaanaga byanjawulo mulimu abatayagaliza y'ensonga lwaki osanga mu bitundu bya Buganda ebimu nga byagaana okukulaakulana nga biriko abalogo bafuuwa n'emmindi ojja n'ogula poloti nga akulaba bw'ate kati no ageze okujja kugula poloti nga oza naffe tetunasobola zigula naye nga talina dezigula amazzi ag'ekikumi agakaveera n'ogula poloti n'osayininga endagaano ne bagikuwa n'atandika okufuuwa omuddagala n'osima omusingi n'otandika okuzimba n'ajja ekiro n'aguloga n'agweyambuliramu tomuyinaako busungu tomuyinaako ki ennyumba yo neesiranira ku musingi kyova olaba oyita mu Buganda mu bitundu ebimu nga kyagaana okukulaakulana lw'abantu ekitooza nti baali bawedde ne mu diaspora gye bali okuwako ekyokulabirako muganda fono gwe bayita Pascal yakafe mu Bungereza bali tebannamuziika ng'eriyo bannayuganda bagenze dde Walandi Road omupasula mbu asazeemu contract y'omugenzi ey'ennyumba n'obupangisa abiwe bo batandika okuddukanyizamu bizinesi zaabwe ez'okuleeta amatooke ne kasasiro
era mu kusooka landlord contract yadazisazizaamu until ab'emikwana abalungi abawadde wanga ne Pascal ne bajja ne boogera ne landlord kubanga badaludde bana Uganda ne bamukkiriza naddamu n'awa famire ya Pascal endagaano empya okuddamu okuddukanya edduuka eryo na buli kimu. Kati bwe tubanga omusajja akoze namu emyaka 2+3 ng'abasavinga emmere agireeta bulungi, ojjawo akasajja ku mutima ate ogende ng'omusajja tanatuuka na mu ttaka ogambe nti kati nze ate oli yafudde nze njala twala dduuka eryo limpe. Such people gye bali nga bo tamatira kyalina kase tayagala biteredde, ayagala bintu bisiikuusa. Imagine n'omufu yali tannaziikibwa nga bagenze eddiwanaldo bamunoonyeza. Kati nezino ensonga zitulimu eza Buganda ku Ssaabasajja Kabaka n'abo basirise abagabuutikidde zino video baze bate kwe bali ate ne banyiiga nabo bennyini biramu ku bantu bano. Mukitegedde bulungi nnyo kyovula zizitya mpalana nja kibagamba buli kimu kye basiiwe mu mmeme mukitegeere bulungi nnyo. Kati tugenze mu maaso mpola mpola. Kati ensonga za Buganda zonna gye zibadde ziva ne gizidda abazirimu no zikyankana no zisuula wansi babeera Baganda abo era tebawukanako n'abaana abeeyita bami ba Kabaka. Kati tusimbudde ku lunaku olwokusatu lwaweeki eno Mayiga ne kagurupu konna ak'abakungu bali abasigala mu Uganda n'abali mu diaspora bakoze kye tuyita Zoom meeting. Zoom meeting kati omutimbagano tusobola okukola conference call ngiriko abantu nga 1,000 nga tuli ku video call oba ku voice call nga buli muntu awa discussion. Kati ku lwokusatu Mayiga n'abasajja be ku ssaawa zadde nga 10 ez'emisana lwakusatu ne bateekawo Zoom conference nga z'abakungu ba Mayiga bali mu diaspora bonna Europe, Bungereza, Canada, America n'abali mu bateekawo Zoom conference. Nga guess what kye boogerako? 1 babawadde instructions ne command teri muntu yenna abateeka ku force kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Ye Mayiga nga ye byabagamba bye byenkomeredde. Kabaka gyali mulungi talina buzibu, abambanja balalu benoonyeza byabwe era tebagezaako ku muntu eno baforcinga. Ne bagenda mu maaso ne bagamba ku Zoom meeting nti ensonga lwaki abayita ba blogger bali mu nsonga zino nga balwana Mayiga mbulokwa Mayiga yagaana mukama we Kyagulanyi okujja ku BBS ne CBS okwogerako ensonga zaze byofuzi kyovula mwataakinga. Ladies and gentlemen, the so-called basajja ba Kabaka bali mu diaspora mbatumiddeko mu kibalako bakulu. Try driving campaigns zaffe nga tetukozesezaako CBS wadde BBS wadde okulanga akalango k'eriiso w'erimu tugera kubeera ne meeting mu kyalo ki. So TV yamwe ne radio yamwe to less concerned about their services tetuzeetaaga kuba tezikyalina mugaso ne mu ggwanga. Ekyokubiri, ezo ssente z'Abaganda ssente zaali za ttaffaali. Kyagulanyi ogenda emengo batagenzeeyo, we are less concerned about that issue. So bwe mudda ku Zoom meeting kuno ne munyulako kyayi ow'entangawuzi nga temulimu sukaali, mulina sukaali, mulina polisi, mulina alusa, ffe tetulina buzibu nammwe, naye njala bagamba Kyagulanyi obutajja ku CBS obazze tebitukwatako kubanga si ye issue. Issue eri nti tulwanyisa parallel state yajja mu Buganda ebadde yeekweseemu nga mukola ne Museveni okusaanya Buganda ne Uganda nga mwefula muli bakungu b'emmeyo nga ne Ssaabasajja Kabaka mwamulyamu olukwe kyekisookera ddala. Issue eyokubiri bakkiriziganyiza bonna wamu ng'enkuyege. Omanye enkuyege bwe ziba ziri mu kusanja nga ziri mu kusala essanja zimanya okukkiriziganya emitwe ne ziyira. Abakungu bano bakkiriziganyiza lumu bonna mu diaspora gye bali nti bagenda kuwandiika amabaluwa bagaweereze ku bitongole byonna by'omu office ezo omuli Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Bawandiikire kampuni zino zijjeko channel zalumbuye wonna we ziri gamba nga YouTube, Facebook, TikTok ne Twitter.
bazijjeko kubanga nti ntambuza amawulire ag'obulimba era nyonoonye ekitiibwa kya Buganda n'ekya Katikkiro Charles Peter Mayiga ku mutimbagano okwetola ensi yino. First and foremost, Mayiga agamba akatamivu k'okukyalo tekakyusa nteekateeka ya lumbe. Kati ate akatamivu mutuuse kutya okukkiriziganya ku Zoom meeting ate mugende ku YouTube, Facebook, Twitter ate muteekeyo amaluwa bajjeko akaunti zaako akatamivu. Ekibuuzo kiri nti ensonga katamivu ze kwogera bweziri era ensonga ezo muzambaza mu luzungu kye bayita have you addressed those issues or questions? Kyembuuza bw'obanga toyambazza nsonga ezo zidda mukitegeeza ogwo si gwe gusosa omulundi okugamba nti muwaabira platform zaffe. One, gavumenti yayo seri gye muweereza yawandiikira YouTube, newandiikira Facebook, newandiikira Twitter, newandiikira byonna bajjeko akaunti zaffe kuki ku Google. Babaddamu kimu nti mugende muliye banyammwe. Go and eat your mother something. It can't happen. Kati abakungu ba Kabaka abali mu Bulaaya abatudde mu kkiriziganya temugenda kuwandiikira ebitongole bino bijjeko platform za Lumbuye mukubanga ayogera ku nsonga za Kabaka. Njala bagamba ekigambo kimu temutegana. Buli mukwate ebbaluwa owandiike ng'otaddeko n'address yo. Nti nze gundi oba ffe abakungu ba Kabaka egindi tuwandiise no gundi bagijjeko. Within the period of 1 week ngenda kuba nfunye abawandiika ebbaluwa eyo ne request za mwezi mwateeka mugenda kujjano mbasome mbambule. Kati wano wagenda okuva ne Kombesi 1. Ngenda kusaba buli Munnayuganda yenna mu kunoonya Ssaabasajja ko tuliko nga tutasobola mbwe. Abali mu Europe mutandika okuprofilinga bwe yeeyita omukungu wa Kabaka twagala ekifaananyi kye n'amannya ge. Abali e Bungereza mu profilinga amanya g'abakungu n'ebifaananyi byabwe. Abali e Canada, Azulu ne mu America. Ssaabasajja Kabaka katunamwandulirako eddusu n'addengulu bw'ati tugenda kuwandika emails n'amababula tumusiki tumugambe bibana abantu Mayiga be yagala kuwadde ne bakulyamu olukwe mu bbanga twamala nga tukunoonya tekuli wadde yeenyenya dofu omu kokuddusa ensiri. Nkiddemu mbagambe mwena mwekuŋŋanye muwandiike. Within a period of 7 days ngenda kuba nfunye information okuva mu Google nga bansindikidde nga baŋŋamba na bano bakomplainga ku kintu zonna information jazifuna zintukeko wano nzibaddize nga muzaagala amanya gammwe address zammwe n'abakikoze ate nga tebasobola zijjako. I assure you that. Naye in return ngenda ku Ssaabasajja ba Kabaka ne bazanya ba Kabaka mwenna bali mu struggle y'okubanja Ssaabasajja Kabaka mutandika okuprofilinga buli mukungu wa Kabaka yenna ali mu diaspora. Twagala amanya ge ebifaananyi bye byonna tugenda biprofile tugenda biteeka mu single envelope. Kabaka waddira engulu bw'ati ng'ateredde tumusindika muge munnange twalwana entalo kuno naye abantu bano bonna bebalonda mu diaspora tebakungu bonna tekuli wadde yayego wadde yavayo okunyega ekigambo n'ekimu. Simu mwagala tuwabe tugenda kukomekeza nti bawaabidde ewannannyini nsi abategeere nti mbale temulina kye mukola era muli bakozi ba gavumenti. Ekyo kyo mugenda abali mu America mu kitukolere omukuwa mu kifaananyi information profile mwenna tugenda ba profilinga bulungi nnyo tetubatiisatiisa no. Omuntu bw'akuwa obuvunaanyizibwa nti ago mukungu wange ow'egindi ntiye wabula eyakuwa obuvunaanyizibwa ne bagamba nti eyakuwa obuvunaanyizibwa munnange twemulugunya okuba nga takyalabika ayinza okuba yakolebwa kino. Gwe totavaayo kubuuza lwaki abantu bano boogera ekigambo kino. Gwe ate ne bakukubira essimu baga nti togeza nayogera ku nsonga sooka obuuze gwankubidde essimu okuŋŋa lwaki tetwogera ku nsonga zino ng'ate tuwakanya bazoogera kiki mwali mutegeezezza abantu bano ku nsonga gye boogedde ng'omuntu eyasomako P1B. Musooke mubuuze Mayiga wa instructions lwaki abagabo butayogera ku nsonga za Kabaka n'obutavaayo kikyakweka. Asi nabagamba ffe tetulina lutalo lwammwe bakungu bake tetuna wabula kitwagala obagamba nti balime bakozesa ng'obudde bugenda kuvaayo ng'obudde bugenze navaayo ne nwana Ssaabasajja Kabaka omujjayo nga musajja atu asigaddeko majaani munywa saakubirako mukungu wa Kabaka yekka. Lwaki ntawaana nammwe
Obujulizi bwa mbuyina wano. Akatabivuko okukkubo ke katandika ensonga zino. Kambazeeyo katono. Akatabivuko okukkubo ke katandika ebintu bino. Tekayogera na mukungu wa Kabaka, muzaana wa Kabaka, mukiise w'Emmengo, mulangira oba mumbejja kazitandika bwawu era kakyazirimu n'abakeegasseeko ku lw'obulumi bwa Buganda zino ensonga. Kabaka bwe yatuuka mu mbeera eno kummwe abakungu ani yavaayo okwogera era mwefundikira mpaka n'okutukola mukyefundikidde mukolera ani. Eno ye video kanjiba saagala nnyo kozanya video eno kubanga naye saagala kubakola nga Kabaka afaana bw'ati. Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okuva ku myaka 56. Ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera ako byonna omukozesa ebirungi nga by'omukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma ng'omusako obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu. Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyereere era ng'omuteeka mu maaso amalungi. Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda n'Uganda bonna. Allah ffe nga tuli wano mu maaso g'abeene tukusaba Allah waffe g'owenyini bw'osa emikisa byonna oseekisa mu bakulembeza nkulembera eggwanga babeere nga bakusaasira. Kaali katamiivu akaakola ensonga ezo ne kazoogera oluvannyuma naliwo aba ne bannyambako tewaliwo mukungu wa Kabaka. Ebintu bingi bigenda mu maaso mu Buganda temwagala bitegeera kubanga lwali lubusa Apuuli David Wasajja n'ateekayo emisinde e Masaka mbuja kuzimba kisaawe ky'e Masaka. Mukulu David Apuuli Wasajja kuva ddi ng'oli Minister of Sports mu Uganda yonna okuzimba ekisaawe mugezaako nnyo okukola buli kimu ekikwata amawulire ate kati gwe olw'okuba nti oyagala kufuuka Kabaka kati ogezaako nnyo to brand yourself nti naawe otandise okuteekayo emisinde gyo ng'okuva ddi. Abakungu ba Kabaka tebasobola kitegeera lwaki wa David Wasajja naye ataddeyo emisinde nga mulangira ki era yakikoze mu Buganda. Oyala kungamba nti David Wasajja oli w'amaanyi nnyo singa omulangira Nakibinge, oli w'amaanyi nnyo singa famire ya Kakungulu. Gino gyadde emisinde gyategese Masaka mbwagenda kuzimba kisaawe kye Masaka. Abantu byafunyeyo ndoza tebajjuza dderoole. Emisinde gyodduse tani ya seminti kugijo gyodduse gijo wagidduse siroza nti emisinde gyo organize na ofunye wadde tani ya seminti. Awo bakyabo si basirikale ba SF siba anti obala bano bakiface basirikale ba SF si wadudduka na baabo era bagatali bantu. Oyo tafunye wadde ttani ya seminti misinde gye yasinga adagenda kuzimba kisaawe. Bino bintu byetubaga abakungu mwetereze waliwo ekintu kigenda mu maaso kyemutategeera mu Buganda. Ono ali mu Good Life alidde sere za Buganda azimaze wali mu kuzina bend over. Oyo genna amegere dalinga akabaka sibe ku gaali ali mu kuzina bend over omusajja gwe yamuwa office ali mu kufa. Kati ladies and gentlemen ngera tugende empola. Watu batusimbye wakati kyali kuzina ensonga z'abaana bagenda okuwandiikira TikTok, bawandikire Facebook, YouTube, Twitter, bajjeko emikutu gyalumbuye. Babambi bwemba mwagala kuba sayiningirako mulete mba sayiningireko nze. Abakungu bo mu America, abe Canada, abo Bungereza, abo mu Europe bwemba mwagala basayininga ku praise requesting aba deleting accounts zange muzisindike mu email yange eri public sigikweka mba sayiningireko bazijjeko.
Mwagenze maaso ne mugamba nti omukulu ono ali ku social media afuuse ekizibu okubanja Ssaabasajja Kabaka nti ye alina baakolera era abamusasula. Nakyo mwakyogedde. Era mugenda ku making sure nti mumuteeka wansi. Please, social media is free of charge. Any fool can open any account on any social media platform. It is very easy and simple. Open any account and defend Mayiga. As simple as that. Social media is free of charge. Just buy your smartphone, open any account, either on Twitter, Facebook, YouTube, do your own broadcast or podcast. Defend Mayiga, as simple as that. You'll get following, as simple as that. Temute wana kutandika kutiisa bantu. No. Any fool can open a Twitter account, a Facebook account, a YouTube account, as long as you have information you are going to give the public. That is it. Okitegera? Buli muntu osobola okufuna essimu y'ebuyonjo n'ogera ku mutimba n'ogulawo akawunti yonna gy'oyagala n'oyogera by'oyagala n'odifendinga tetulina buzibu naawe. Kasita oddamu ekibuuzo kimu Ssaabasajja Kabaka aluwa n'omutulaga ebisigadde byo bigenda kwekola byokka. Okitegedde bulungi nnyo. Ebintu by'okutiisatiisa abantu mbu simanyi mutiisatiisa tebikyakola. No. Tebikyakola. Mukole ekintu kimu, twagala Ssaabasajja Kabaka gyali. Ebisigadde ffe tetulina buzibu namwe, tetugenda kwesimbawo, tetugenda kujja kunoonya mirimu mu ofiisi zammwe oba twetaaga ofiisi zammwe. No, tetuzaagala. Ate ffe tetugenda kubanga mbaata zaanet nti embaata enkulu bw'ekulembera n'ebyana byonna bigoberera bugoberezi. No, ffe twetegerera tubuuza. We najja akagereko Ssabbiiti nga bbiri mbagamba nti ffe bannayuganda mwali mbafudde embuzi. Embuzi nnyiniyo agikwata n'agitwala ku muddo ku makya n'erya, n'agikima olw'eggulu ng'ebwegedde. Enkuba eyinza ogikubirayo nga tagifuddeeko. Naye olumu embuzi baazitwala ku muddo okulya ne bazisibayo. Embaati tebagisibye ginyweza. Ne yeesumula ku nkondo. Neegoberera ekkubo lyennyini mwe bagisizo gireeta. Egenda otuuka okulaba mukama waayo kuba ziwunyiriza. Mukama waazo ng'ali mu kulya beeyagala bakola buli kimbali bulamu obulungi nga zo ziri ku muddo. Nemmala neegamba mbuzi mumanyita. Bano bakyali batuleeta ku muddo ne batusibawo ne tulya. Enkuba n'etukuba bo bali mu kweyagala kyendabire sikirabangako. Neesumula zinne waazo zonna ne zigenda. Ekyaddako mukimanyi. Kati y'embeera eriwo. Twawanga abantu abakulu ebitiibwa nga tulowooza nti bategeera. Twawanga abakungu nga tulowooza nti bategeera. Era nga buli kimu kye boogera tukikkiriza bulungi nnyo. Era nga twebuuza n'okubeebuuzaako amagezi. Naye tugenze okulaba mu bbanga lino mu gavumenti ya Museveni ng'ate mwana wattu ate mujje mutusaba amagezi ne twewuunya mmwe mwabaaki. Kati olw'okuba nti twababuuka y'ensonga lwaki ennaku zino tujje ne tweyogerera ensonga zino ne tuzoogera ne zibeeramu mwe temusobola zoogera. Tosobola kunga nti gwe omusajja yasomako P1B Mayiga akugamba nti don't be forced to come out to talk about Kabaka's situation and let nobody give you information or instruction apart from me, Mayiga. I'm the king now. Whatever I say is the final word. Gwe omusajja omukulu alina n'abaana wawasa n'abaana ne bawasa ne bazaala bazzukulu omusajja n'agamba nti tobaako kintu ky'obuuza. Kiki kino kye tuliko wano? Nabagamba mwasomesa abaana bayita mu bisenge bya kompyuta ne bayingiramu ne balonga buli kimu. Mwabadde ku Zoom meeting muli okumweyagala mwogera bigambo ze tutusobola bifuna twabifunye bulungi nnyo kati akamwe kaweddemu. Goyagala kungamba bakulu b'Emmengo namwe bali mu diaspora. Ku basajja abakiise Kabaka be yali yeesiga omuli ne
Professor wali yabuuza Mayiga n'amuddamu bw'ati golooza kikuwa kifaananyi ki badde mbuuza ngeri Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola Profesa yabuuziza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku kabaka akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe Profesa ozaatulabika banaagenda kyenkugambye oli Profesa Badru Katerega Profesa Mulamba yabuuza Mayiga ne kati gwe olowooza Profesa we yabuuliza Mayiga n'amuddamu bw'atyo gwe ate yeeyita omukungu Mayiga gwe yakubira essimu n'amugamba nkulonze agenda kukuwa biragiro ki kyova olaba mweyita Baganda Kabaka taliiwo bamuwaŋŋangusa muteekayo essimu Buganda ku ntikko muteekayo essimu Buganda bumu sibe muteekayo ekisaakaate sibe muteekayo kiki aziifu muli mulumbe oli najja n'agamba nti bakyadde mu Buganda baleesa amakulu ga Ssaabasajja Kabaka baleesa oluwalo ne baleeteramu n'embugo n'otavaayo kubuuza omukungu wa Kabaka mu budde buno nga Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti batona embugo kikiringa omuntu okujja okukyalya mu ddwaliro nga oli mulwadde najja ne kofi ne n'agiteeka ali ku luggi lw'eddwaliro aba akwagaza sikufa ne muli bakungu ba Kabaka temusobola kubuuza bibuuzo bino kati nze sina buzibu nammwe nengera bagamba nti mwerowolezeeko mwebeereremu tebabavuga nga mbuzi kale muyinza okuba nga Obuganda temubwagala naye nga mwambala maganduula naye si kyekikulu kubanga ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka lwaki gwalowooza nti bakuganye okwogera kubuuza Kabaka era Mayiga byakugabye ebisembeddeyo singa ekintu kyonna kituukawo ogenda kwogera ki kuba si gwe gusoose ogenda kwogera ki ogenda kunoonya Mayiga omutte omwogerera mafuukule ate ffe olwojja otugamba eki ku nkomerero bwe tutula mu ssomero batusomesa bwe tumala okusoma ne batuteekerayo bibuuzo ebibuuzo ntuwa ansa ne batumaakinga ne tuyita teri ssomero teri kintu kyonna kitabiramu bibuuzo kasaba kutirawo emboozi oba embeera nga tosobola kubuuza kibuuzo awo vaawo oli wantu wakyamu yensobola ki ne bwokwata smartphone n'ogenda ku ggoola oteekamu ekigambo kyonna kyotere ng'obuuza ne bakuwa ansa oba ekiddibwamu naye gwe n'obeera ti mukungu wa Kabaka omusajja agamba nti tobuuza kibuuzo kyonna kyenkugambye kye kyenkomeredde no problem tewali buzibu ekibuuzo kiri nti Ssaabasajja Kabaka gwe twagala abantu abagenze ne Namibia mubalinyo mubalire ddala mutuuka ku ground buli kimu tugenda kitegeera abakyagenda ku embassy z'enjawulo mugende mwekalakaase abawandiika abaluwa mugawandiike twetaaga Ssaabasajja Kabaka abantu bali ku ground batandise okukola enteekateeka ez'okunoonya Mayiga ne gurupu ye n'abo beeyita Abaganda abaganya okusituka n'okutegeeza Mayiga ekituufu nammwe majesaayo n'abantu bagenda batandikako bamuyinza okubuuza nti ensonga zino okuba nti zikavaliŋiddwe ebibuufuzi tugenda zivaako tukyali ku nsonga zino mpaka nga Kabaka avuddeyo olwo temugenda mutta nga mwatta bali kibi nnyo temugenda mutta neze emboozi zammwe zammwe zemulage simugenda kuvayo mulagire ne muguwa ddalu tekijja kusoboka nakyo tekijja kusoboka kagurupu akakulirwa Agnes Nabaloga Sara Kagere Kiwalabe Male David Wasajja Apuuli Peter Mayiga Mpanga Mbogo Ansibirwa John Katende n'abalamwe n'abali emmengo ensi ebamanyi kyonna ekituuka ku Ssaabasajja Kabaka tetubuuza kubanga wali omukka tewabula muliro omukka gunyokedde ebbanga nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba mwemagazanga Kabaka basibe ku ggaali kubanga mwemagazanga omuwulu amulisa ku mawulu ngobeera nti abasobola okugaboobeza tebaliiwo so ffe tubalinze n'olw'ensonga eyo
ndowooza nalime wagonda atera na nyoka buli muntu kozesa platform yo kasavukanya byabufuzi kubanja Ssaabasajja Kabaka byabufuzi kubanja Ssaabasajja Kabaka abali ku ground musituke muogere ensonga zino tebo bakutiisa bwomanyira nti waliwo ekikyamu ng'omuntu gw'obuuza aganya okuwa ekyokuddibwamu akutiisa bwanga Museveni atutiisa okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi Mayiga otandika otya okutiisa Abaganda okubanja Ssaabasajja Kabaka gomuganda leesoko obuuze bwanga Museveni atutiisa okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi lwaki twogera ku nsonga za Kabaka ne mututiisa nga Museveni watutiisa bwanga tewali kikyamu akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango olugero lugwa lutyo omuntu yenna bwobanga olidya ekintu nga tewabbikidde oba tewakinyakudde otuula bulungi mu ddiiro li oba ku mulyango n'olya amagumba n'osuulaawo naye akabbe oba ekintu ky'oba obbye oli omaguka weekengera n'amagumba oyagala gakweka yembeerere mu Buganda ey'Amayiga nabagamba bwobanga olina abaana ewaka ng'aliwo omwana lugoojamye naye ng'abala bakola emirimu n'osanga omwana lugoojamye ng'akola emirimu bifo nga tonnamwebaza sooka omanyi lwaki akola emirimu eyo wabeerawo ekimugoba kyekiri ku Mayiga ekigoba Mayiga kyambadde ekkanzu kitaddeko ne galubindi naye agezaako nnyo kiyimiriza kiganye otuuka otya okuleeta bakifeesi batandika bali mu kanso y'abavubuka otaddewo okutiisatiisa ng'ogenda kuwandika ebbalo simba batuguleko emisango ze baaba nasala leerwe oba ozigulako omusago nziguleko byenjogera bizze birabikana kati birabika bikyaliwo muba otiisatiisa siimu ate nakugamba ebula y'akaseera katukuwadde ennaku 14 14 working days either Kabaka is back in Buganda or we are going personal tukuwadde 14 days kati 14 working days from today Kabaka batazze mu Buganda era nga tetumulabyeko katugenda personal tugenda kuteekako omuwendo gw'ensimbi tukuwadde 14 working days olwa ennaku z'omwezi 31 tukuwadde ennaku 14 either Kabaka akoma mu Buganda oba otubuulira ekiddako bwe kikulema katugenda kuteekako omuwendo gw'ensimbi anaaguwangula nga tufunidde famire zo tumanyi famire eri ebongeza tugimanyi abaana baba bagenda mu Amerika bewasindika n'abali mu Kampala abaana babe n'abazzukulu ne baakawasa bonna tubamanyi bulungi nnyo ffe kye tunaakola ojja kikwasaako mikono ebiri anti ozannya ennamba tutandika ozifuna mpola gyonywera bbiyo omumpi n'omuwanvu tumanyiyo ebiwojjolo gy'obiwugira tumanyiyo tumanyi ddi lw'obeera n'amagye tumanyi lw'otaba nago tumanyi lw'otambula n'ogenda tumanyi bulungi tutandise okuprofilinga bulungi nnyo anti ozanyisa omuganda tumumanyi gudu ennafu tubadde tukyayogera katugenda mu bikolwa Abaganda bamanyi wuuyo oyagala kutta Dani Muliika wuuyo oyagala kutta musajja mukulu oli akumyuka simayi kawaasi naye oyagala motta gwolooza buli anaakusinga okutegeera n'okumanya ogenda motta busi until when ogenda kikola mpaka ddi abalangira bonna batiisiza abambejja abalwabe obatiisiza abataka abatiisiza abali mu diaspora obatiisa kiki nnyo kikyogezaako ku driving fene tufuddeyo kola buli kintu kibeerako akadde kaakyo kola vulugu nga bw'oyagala osobola n'okujja mu bulange ng'oli bwere netukutenda obusajja ekyo netukuwadde license olubiri oyagala dutema omukola byoyagala netukuwadde license buli kimu kikole netukuwadde 14 working days
14 working days otuziro ojja kubona kuzo mwezi lumu ogw'omukaaga ennaku ziri 14 zetukuwadde abantu bawandiika amabaluwa bagenze okukalakasa buli embassy zonna gwe tolowooza nti ensi nga Namibia abantu bakalumba embassy zaayo 5 kuwooza tebategeera kikigenda mu maaso ojja tegeera bannange ndowooza video wedde tusinkane ku lunaku lwonna akadala bibyo ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ebibuuzo bikyali bingi ebyebuuzibwa ku Kabaka waffe naye twongera obuvumu n'amaanyi okubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kuba ffe Buganda ffe maanyi ffe tulina okumukuuma Mutanda nasigala nga aweereza Obwakabaka yananywerera ku butunzi bulungi ku Namulondo bwe tulaba embeera yonna eyagala okujja ekisibwa mu Namulondo tulina okujjayo naago mu buto ne tulwana ne tukola buli ekisaanidde okukola okulaba tutaasa Obuganda bwaffe ffe balwanyi ba Buganda ffe bannannyini Buganda Obuganda buliwo ku lwaffe era kyekitiibwa kyaffe ate nga Kabaka kyekitikkiro ky'Obwakabaka bwaffe n'olwekyo tulina okumukuuma mu mbeera yonna abo bonna bamuteekako obulabe bonna abamukola byonna bamukola tulina okubalwanyisa paka Kabaka afunye eddembe lye ate naye neyagalira mu nsi ye. Kabaka waffe Mukama yamutuwanga kirabo omutonzi yamutuweesa ddembe era tulina omukulembeza mu buli kimu ate tulina omusuusuuta mu buli kimu kubanga Katonda yamutuwa omukwano gwe gwava wa Katonda muzaali guli munda muffe gwa bwa Katonda n'olwekyo era tuvunaanyizibwako kitukakatako okulwana ennyo okulaba nga tukuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Bonna abenkwe bonna abeyagaliza bokka bonna ababbi bonna abafere bonna abakumpanya bonna abakuusa abo bonna tulina ffe kwongera kusaba okulaba Mukama nga abakolako abasomesa essomo besonyiwe Kabaka waffe asobole ate okuba obulungi. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko banange mwebale kubaako n'okutwagala Lunda Lugabana mu ngeri ga kitaffe bwe nsaba bakuume tujja kuba tuddamu banange mweraba.